Eklezia ya Uganda Matters embalala olwaleero ekubyeko bugule ab'enganda n'emikwano gy'omugenzi Adios Denmark bwe babadde bazze okusabira omwoyo gwe. Ono yafudde olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okusirittuka ku madaala aga Grand Hotel embalala n'agwa. Kyokka ng'okusaba tekunnaba kutandika, abayizi b'ettendekero lya Bishop Stewart gye yaliko omukulu w'abayizi seera nga gy'abadde akyasomera ku mutendera gwa Masters babadde baagala asabirwe mu ttendekero wabula balikulira ne beerema. Abayizi kye bakoze kubadde kuguma wabweru wa ttendekero ne bakolera awo omukolo gwabwe. I've been asking myself, how will I live in this Uganda full of hooligans, full of crooks, without Denmark Adios? Because he has been my brother, he has been my fellow comrade, and we have been planning to carry the torch of freedom. Bano babadde balina enteekateeka okutambuza ekifaananyi kya munnaabwe okukyetoolooza mbalala yonna kyokka poliisi tebaganyizza. We are not violent, we are not prepared to fight, but we are here to send off our colleague in peace. So I feel much painful. Wabula waliwo abewagudde ne batambula era poliisi ebakutte. Ku ssaawa 8 mmisa y'okusabira omugenzi etandise era ab'enganda emikwano ne bannabyabufuzi ab'enjawulo bamwogeddeko ng'omuntu abadde ow'amazima. Country has lost. Mbalala has lost. Bishop Stewart University has lost. Wabula mmisa bwewedde bannakibiina kya PFF bagaanye okutwala omulambo gw'omugenzi nga baagala poliisi esookette ekifaananyi kye wamu n'abayizi beekutte olwaleero nga batambuza ekifaananyi kino. President Museveni nakomemera mbwe katusigala mpaka best anodabire release kanso kwenja bire release ekisale cha Denmark kimire release nanondizo musigazi yakwasire ekisale cha Denmark bire release. Bano basigadde bayimba ennyimba ez'ekibiina kyabwe. Wetukoledde emboozi eno ng'omulambo gwa Denmark gukyali wabweru wa Eklezia eya Uganda Matters mu mbalala era n'emmotoka ya funeral service evuddewo ne balekera omulambo guno.